gibadde gikunukiriza kuwera myaka 4 kasookedde abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform oba NUP bagombebwamu obwala ku nsonga ezeekuusa ku byobufuzi n'okuwagira omukulu amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu guli bwe gutyo kubanga batandika okukwatibwa mu mwezi ogwa Museenene oba mu Novemba mu Lunyanyimbe eddaza 2020 paka omwezi ogwa Muzigo eddaza 2021 nga bakwatibwa mu bitundu ebimanyikiddwa nga ebya Jinja, Mbale, Kireka, Nankulabye, Kawempe, Nateete ne Masekati g'ekibuga Kampala. Era okukwatibwa kwabwe ab'ebyokwerinda baavaayo ne bakirambika bulunye eri bannamawulire ne bannayuganda nti ekyakwasa abakulu bano baalina ebitundutundu by'ebibaluka oba ebintu ebyefaananiriza nga bbomu nga bino baali babiteeseteese okukyankalanya ekibuga oba okukizisaawo ng'akalulu kayinda oba nga kawedde. Wenjogerera kaakano abasibe baneeno ennaku z'omwezi zaabadde 14 olunaku lwakazooba oba Mande eddaza 2024 omwezi ogwamukulukusa bitungotungo ne bavaayo ne boogera lunye eri kooti mu maaso g'omulamuzi munnamagye amanyikiddwa nga Brigadier General Freeman Mugabe mu kooti esangibwa mu Makindye Barracks nti emisango gineeno gye babadde bajja beegaananga okumala egy'emyaka gyonna baagikola era ne bagikkiriza. Wenjogerera kaakano kooti egenda kuddamu okutuula ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwamukulukusa bitungotungo omwaka 2024 egezeeko okubasalira emisango gyabwe oba okugibasomera n'okubawa ekibonerezo. Batandika mpolampola nga bagenda bakkiriza. Eyasookera ddala baali abantu basatu okwali omukulu amanyikiddwa nga Babalayi Siraaji n'omukulu amanyikiddwa nga Muwanguzi Paulo kosa Yosefu Muganza. Bano be baasooka okukkiriza era ne bagamba kooti nga bwe bazza emisango egyo bw'atyo omulamuzi n'abasalira ekibonerezo kya myaka 5 beddu, naye olw'okuba tibaali bakulungudde emyaka 4 mu ddu mu nkomyo ate nga bakkiriza tebatawaanyiza kooti yasalawo okubasalira ekibonerezo ekyo wabula n'abagamba oluvannyuma lw'emyezi 2 bateebwe era nsaawa yonna emyezi 2 kasita giggwako bagenda kuteebwa. Tujjukira emabega kaawo omukulu amanyikiddwa nga Balaam Barugahare ng'ono yakolanga minisita ow'abaana n'abavubuka bwe yali yakalondebwa ng'awa ebirayiro bye yasuubiza okujja abaana abaasibibwa ku nsonga z'ebyobufuzi mu nkomyo era n'ategeeza nga abaana bano bw'eri bizinensi ey'amaanyi eri omukulu amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula waayita akaseera mpaawo kaaga Bobi Wine n'amwanukula n'amugamba bwe kibanga eyo bizinensi yange ngenda kusaba abaana obate bizinensi yange efe. Wabula emyaka gyagenda gyetooloola emyezi abaana bano basooka kugaana balooyazi baabwe abaali babayambako kwasaganya mu misango gyabwe okuli omukyala nga ye mubaka w'ekibuga Kampala omukyala akiikirira mu paliyamenti y'eggwanga letu Uganda amanyikiddwa nga Shamimu Malende ne looyo omulala amanyikiddwa nga Musisi George. Bano baasooka ne babeekutulako ne babagamba temuddamu kwasaganya misango gyaffe. Awo ne bafuna looya era eyabadde nabo ku lunaku lwe bakkiriza emisango nga munnamagye. Ku baana bano kwe kuli omukulu amanyikiddwa nga Maidini Kakooza ono nga yakwatibwa era naye n'asibibwa okuli omukulu amanyikiddwa nga Lasidi Segujja, Abdul Matovu, Misa Kikiwanuka, Abrahim Wandela, Olivia Lutaya, Robert Lugumayo, Simon Kijjamu, Asbat Nagwere, Masakulu Steven, Sharifu Matovu, Dennis Mafabi, Livingstone Katushabe, Stanley Rwanga ne Swaibo Katabi. Abakulu abo bonna bakkiriza emisango. Ab'ekibiina kya NUP babadde bakulembeza nnyo omukyala amanyikiddwa nga Olivia Lutaya ng'ono yakwatibwa mu bitundu ebimanyikiddwa nga eby'ennamuwongo. Kino kisaagibwa mu kibuga Kampala. Yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa Muzigo eddaza 2021 era we baamukwatira yali atemera mu myaka egy'obukulu 27. Agamba yafuna essimu eyamukubirwa nga bamutegeeza adduke bunnambiro ku poliisi
amanyikiddwa nga eya Namuwongo bwe yatuukayo ne bamugombamu obwala. Okuva ku olwo abadde awera ennemba n'emisango gino yaleka abaana abato babiri ebweru, naye wenjogerera kaakano naye yakkiriza emisango kw'ossa n'omukulu amanyikiddwa nga Sanya Maidini Kakooza. Ono yali yeeyita Jeno wa Bobi Wine. Ono yasinze okwewunyisa bannayuganda bwe yavuddeyo n'ategeeza nga Bobi Wine bwe yabalimbalimba abakozesa obafunamu ssente, n'alaajanira gavumenti ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tibuhaabulwa era n'akuba n'amavivi ku ttaka ebasonnye. N'asaba omukulu amanyikiddwa nga Balaam Barugahare kussa n'omukulu amanyikiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Omukulu ono lwaki yasasamaza nnyo? Tujjukira lunye nti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwakafumulampawu oba April mu Lunyanyimbe omwaka 2024 mu maaso g'omulamuzi ono yennyini amanyikiddwa nga Brigadier General Freeman Mugabe yavayo n'ategeeza kkooti nga gavumenti bwe basindikiriza okukkiriza emisango gye bataakola, n'abategeeza nti tebagenda kuva ku mulamwa era n'abagamba tebalina musango. Bwe baba balina emisango babatwale mu kkooti babavunaane balwiredde okuwoza. Naye ekyakubye enkyukwe yakomyewo byayogera agamba emisango baagiza nga Bobi Wine abadyesedyese. Omukulu Balaam Barugahare yavuddeyo n'akinagguka n'ategeeza nga abaana banene bwe bamaze ne bazuula amazima era n'agamba ebisuubizo bye yasuubiza bannayuganda okuta abaana bano bigenda tuukirira. Bagenda kuvaayo mu nkomyo oluvannyuma lw'okubuuka obulimba bwa Kyagulanyi. Agafubutuka mu ludda lwa Kyagulanyi bategeezezza nti abaana bano tebasobola banenya, bagumiikiriza obulumi, okutulugunyizibwa, okuyita mu makomera ng'ate tebalina misango. Ye option yokka gye babadde basigaza oluvannyuma lwa gavumenti obasuubiza ebirungi ebyensi ebisukka ku bye babadde nabyo, wabula ne babalabula nti babeerewo nga bakimanyi nti bye babasuubizizza biyinza obutatuukirira sinnakindi kufiirwa bulamu bwabwe. Byayogedde omukulu amanyikiddwa nga David Lewis Lubongoya, ng'ono ye ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform. Kalira Mutaayi nkyaleeta ebirala nkuyanja. Subscribinga YouTube channel yaffe, Facebook page Omwana Soda following, TikTok Omwana Soda, Namugereka Ddunda akunkuumire. For God and my country. Export TV to the world.